ekituuse wano. Mu mawulire agaakagwawo breaking news gano nno nga si malungi eri munnankyukakyuka yenna. Omuvubuka oyo gw'olaba amanyiddwa nga Ampe Lawrence, ono nno nga yali mukozi mu kitongole ky'amakomera ekya Uganda Prison Services. Era ng'omuvubuka oyo gw'olaba awo gwe nkuteeredde awo yawambiddwa we twogerera oba okusinziira ku lipooti ze tufuna ziraga nti yandiba nga yawambiddwa. Bamaze okuba nga bamugatta ku lisiti yaabo bannakibiina kya National Unity Platform abazze bawambibwa. Lisiti nnene nnyo ngenda kukusomerako wano kubamu benninako wano bensobola okujjukirako mu mutwe oba oliawo ne bennina teweerabira. Waliwo bannakibiina kya NUP abaawambibwa edda mwaka gwa 2020 2019 2022 n'emyaka ejjajja giddako awo. Waliwo abalala abazze bawambibwa, abamu bazze bakwatibwa, abalala nga balabiddwako mu makooti ag'enjawulo, abalala nga tebaddangamu kulabibwako ne we twogerera olunaku olwaleero. Ttiimu ekyasembyeyo ye ttiimu y'aba Olivia Lutaaya, ba Eddie Mutwe n'abalala abaleeteddwa mu kkooti olunaku olwajjo, era ng'ebyabadde mu kkooti nabyo kakasanga n'obbirabako wabirabe. Kakati ku abo oli jeno gwe muwulira tweetinga yasembayo ye jeno akola ki ate talina operation y'amaanyi mwe mutya mutye talina operation y'amaanyi gye yali akoze obwa jeno yabujja ku bintu bibiri ekisooka okujja kwa Kyagulanyi kuba yakaaba n'agamba omulabi oli afuuse president nange mpa obwa jeno ne babumuwa wa DNA bebinduunya. Kwabo kwe kugattiddwa Ampe Lawrence nga newe twogerera naye olunaku olwaleero yeegasse kwabo nga naye yawambiddwa, era nga mawulire ge tufuna oba lipooti ze tufuna okuva mu bitundu by'Ibanda kigambibwa nti yawambiddwa enkya y'olunaku olwaleero, yatwaliddwa mu ngeri etaategerekese era ne ku nsonga ezitaategerekese nga n'ekifo gye yatwaliddwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka. We are tired of intimidations. With the table you are shaking has expensive drinks. But if those drinks are poisonous, please, we shall continue shaking until we break them. Because when we leave them there, they will kill citizens. After all, expensive drinks are coming. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dear Ugandans, continue shaking that table until we break all bottles. Because they are poisonous. And if we leave them there, they will kill us. Omukutu gwa Red Zone TV webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe nga bulijjo nnyongera okwebaza ate nabo kubanga osubscribinga kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kale ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasookera ddala okumanya buli we tuba tutaddeyo. Gwamaze okubanga obikola ebyo vidiyo giwe ekigalo kuba ntera okugamba gy'okoma okugirayikinga oba ogiyambyeko okubeera ng'egenda maaso n'okuba ng'esaasaana buli muntu yenna naddala buli munnankyukakyuka abajja kugiraba naye teweerabira emikutu egisinga obungi ba influencers ab'amaanyi oba ab'enjawulo baaguliddwa era kati mulaba ennimi ze boogera mubalaba nga bakolera sayidi emu. Kakati musaasaanye emikutu gyaffe gino egyasigaddewo, musaasaanye emikutu gino Red Zone TV n'emikutu emirala gyonna gye muzze nga mutuwulirirako egikyayimiridde egikyasigaddewo nga gibawo amawulire naddala ago ag'enkyukakyuka. Kasuku live n'abalala tojja kuwulira mawulire nga gano. Kakati wulira vidiyo eno giwe ekigalo ogiyambeko okugisaasaanya. Bw'oba osobola tappinga share osaasaanye vidiyo eno buli munnankyukakyuka yenna obubaka bumutuukeko. Gye buvuddeko President yatugamba oba yatuwa ku kye tuyita safety precautions, engeri gye tuyinza okwenywezaamu ebyokwerinda byaffe naddala mu kaseera kano ng'ensonga bwe zigenda maaso n'okubanga ate obunkenke bweyongera mu basajja. Kaakati ekigenda mu maaso Ampe Lawrence yaliko prison warder oba omukozi mu kitongole ky'amakomera wetwogerera nga kikakasiddwa nti yandiba nga awambiddwa mu bitundu eby'Ibanda okusinziira ku reports. Naye wuliriza nkuleetedde n'ekimu ku biwandiiko bye yafulumya oba ekiwandiiko ekyafuluma. Omusajja ono yeekubirako ddenduulu era emirundi mingi nnyo bannayuganda bazze nga bawulirwa amaloboozi gaabwe ag'enjawulo nga balinga ababuusabuusa omuvubuka ono nti naye nga takwatibwa n'ebigambo ebifaanana bwe bityo. Kakati we twogerera akwatiddwa. Right. Although most of you
hide the truth. Is it true? People power, our power. It doesn't help us to keep the jobs, yet Uganda is dying. It doesn't help us when you are paying fees for children and they are not getting jobs. It doesn't help us to pay for students at school, yet they are not getting jobs. And I want to tell you, in a good governance, jobs will be available because you pay tax day and then. Everything you do, everyone who is holding a phone right now is paying more than 50% of tax, but you don't know where the money goes. So I think we don't have much time, but I'm so happy, and I was so happy for prison to discharge me. It was my prayer always. You have been seeing me, cause it. People of Ungora from here, I know you know me very well. We have been working together, and I promise you, in a new Uganda, we shall work together more. People power! Our power! My youth, my friends in Ungora, stop fearing. If you have to die, you will die. Please be. Allow me to end there. I love you so much. Yoga no. Amina ngojo. Yarama engoda noi. Gyatwaliddwa tetunaba kubanga tumanyayo era nga bwe nkugambye yeegasse kwabo ababadde bakakwatibwa emirundi egiwererako ddala wabula nga sinaba kubanga neeyongerayo ku nsonga eno nyongera okukubiriza okujjukiza n'okusaba ku nsonga yaffe eya Fulaga bannange temugyerabira ennamba y'essimu yiiyaawo nja kukusaba ennamba ezo MTN erizo 776 Airtel erizo 756 osobola n'okusooka ozikubako ennamba zombi ziri ku WhatsApp nebaza abazze nga mudduukirira omulanga guno tuguze Fulaga ate mutuwadde Fulaga nebaza abaguze Fulaga mu ngeri yonna gye musobola abatuweereza Fulaga gye buvuddeko zimaze okuba nga zituuka era njagala okubategeeza nti bwe muba muyinayo n'endala mwongere ensonga zibeere nga zitambulira ddala omukutu guno ensonga bwetyo bwegenda okuba nga etambula bamanyi omulanga gwaffe era ne kabifu baffe gwe tubadde nga tukola mumanyi bulungi nnyo kakati njagala kuba nga nkutambuliza ku nsonga eya Ampe Lawrence bw'atyo agenze maaso n'okuba nga awambibwa enkya lunaku lwaleero tannalabikako yeegasse ku abo abaawambibwa gye buvuddeko nga nabo tebannalabikako byonna mbikuleetedde so kakati sooka subscribing genda mu comment section teeka bubaka kuba ku nkomerero ya video eno mpita ayitako mu bubaka obwo naddala obwateekeddwa mu ezo updates zenzize nkuwa gye buvuddeko kakati wuliriza abadde tannaba kubanga otegeera ebimu ku bigambibwa okubeera nga byebizze biteeka obunkenke naddala mu nkambi ey'omuvubuka ono amanyiddwa nga Ampe Lawrence kwe kubeera nti oluvannyuma lw'okubeera nga yakagobebwa mu kitongole ky'amakomera omuvubuka ono yavaayo n'ayogera lunywe era ne yeegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala we yali agenze mu bitundu ebyeyo side ze mu Northern Uganda. Thank you so much for coming, Mr. President. We all know what is right, although most of you hide the truth. Is it true? People power, our power. It doesn't help us to keep the jobs, yet Uganda is dying. It doesn't help us when you are paying fees for children and they are not getting jobs. It doesn't help us to pay for students at school, yet they are not getting jobs. And I want to tell you, in a good governance, jobs will be available because you pay tax day and then. Everything you do, everyone who is holding a phone right now is paying more than 50% of tax, but you don't know where the money goes. So I think we don't have much time, but I'm so happy, and I was so happy for prison to discharge me. It was my prayer always. You have been seeing me. People of Ungora from here, I know you know me very well. We have been working together, and I promise you, in a new Uganda, we shall work together more. People power! I use my friends in Ungora. Stop fearing. If you have to
Yalama Ingodanoi. People power. Our power. Good to see you, my brother Ampe. You're actually much younger in person. I want you to know, please translate that, Okoit. Please translate that. I want the people to understand what I'm communicating. Thank you very much for the patriotism. Thank you very much at your age. At your age, many Ugandans don't know that they can contribute to their country. You had a government job and you were comfortable. Just like I was comfortable. Because we know that you cannot be comfortable alone when the rest of your brothers and sisters are suffering. I want to salute you for doing the right thing. And I want you to know that Uganda will be free. And I want you to know that history is being written. And that's one day people will know that the country came to crossroads. And there were young people like you who decided the truth, who decided right over wrong. They will harass you. They will even try to imprison you. But I can tell you history has never been on the side of injustice. I want you to know that I respect you. I want you to know that the world respects you. And I want you to know that at the end of the day, the truth will win. Thank you very much. You can go take your seat, my brother. People power! Power, power! No cow! No vote! No cow! Omuvubuka ono yavaayo n'alangirira Lunywe ng'ensi yonna eraba. Era ebigambo bye yayogera byawaliriza ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja n'abaako obubaka bwamuwa n'okumusibirira entanda ebigambo okuba nti byanyiiza abakulu mu kitongole ky'amakomera mu State House na kumpi mu buli sekita eyalegenda maaso n'okuba ng'etwala eggwanga. Zaalinga ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa Desemba ekitongole ky'amakomera kyamusindikira obubaka ne kimusaba nti ssebo gwe tokyakkirizibwa kusaavinga nga musirikale w'amakomera. Era omusajja ono ne bamusaba akwate buli kimu kyayina ekyekuusa ku Uganda prisons akizzeeyo era bw'atyo teyakola nsobi n'agenda n'abizzaayo n'ajoyininga entambula za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era oluvannyuma lw'okuzijoyininga ensonga bwe zaatandikira abasajja ne batandika omumuteekako embeera era ebigambo twabikuwa nga buno obutambi nga buno bwe bumu ku buno bigambo nga bino bye yayogeranga mu butambi buno. As days come closer, we also keep on reminding Ugandans mostly omanyi mukulembeze waffe yatugamba ngu kano kaba NRM bokka mukawulira aba NRM mikwano gyaffe namwe mubeere ku polling station mukuuma akalulu ng'okuuma akalulu naawe wa NRM funa beat chat gifune giteeke mu simu yo lwakuba internet bajja gisalawo era ojja kuba nga weetaaga beat chat communicating n'abantu bo. For us we tell you what is right but the one you support cannot tell you such because he want to keep you ignorant. You know, when you are ignorant, you are easy to be ruled. Naefe, we shall tell you what is right. Then the season is yours. You get it? Naye namwe abayinalemu mubeere ku polling station. Let me speak in Lunyankore. Abanyankore ni mwamara kuteera karuru, imwe abanyankore bakuhagira NRM, muguma polling station, mukuma karuru kanyu. Abwenchi mutakwenda kakuma. Tuturakiibe. Nimwe muguma polling station, mukuma karuru kanyu. Kandi mudownloading app yibakweta BitChat kugira ngu government yitwine mbi neza kusharaho network hati mwe bayinarema kugireba nkanungi nimwe numwetaga ka internet, you understand? So download the BitChat so that you can communicate with your colleagues. You get it? We love you. You are Ugandans. We cannot run away from you. You are also Ugandans, and when we succeed, you will have succeeded. Although we are forcing you to eat. You are hungry but you don't want to eat. You know what you want but you are refusing adamantly to take it. You people, let us vote Robert Kyagulanyi Ssentamu on 15th January 2025. We are tired of intimidations. The table you are shaking has expensive drinks. But if those drinks are poisonous, please, we shall continue shaking until we break them. Because when we leave them there, they will kill citizens. After all, expensive drinks are coming. That is Robert Kyagulanyi Ssentamu. Dear Ugandans, continue shaking that table until we break all bottles. Because they are poisonous. And if we leave them there, they will kill us. For God and my country. Bigambibwa okuba nti bye byamuviirako okubeera nga yakwatibwa oba okubeera nga yagobebwa
mu kitongole ekyamakomera. Ebigambo nga bino teyakoma okugenda maaso n'okubanga abyogera, yasigala akyabyogera era nga bw'owulira. Stop judging officers with glittering faces. People are rotting. Officers' children are not going beyond the senior 4. Maybe you are telling me you are employing people to employ their children on the same level. I think it is not bad to have 3. You have planned well. But an officer cannot educate those children up to university, all of them. It is impossible. Dear Ugandans, I want to tell you that we are late. We need to add more efforts, speed, and we move on. I condemn the analysts who are saying the speed is high. He is a spy. Why is he not killed? Do you wish me to die? Why should I die for liberating my nation? This is my nation. I love it, and I want to fight for it, and I'm ready to die for it. Dying, there must be a reason, and your intelligence matters. They started it, that's why we are still on it. But what I can tell you, don't worry. Let us add speed, because we are late. We are more than late. That's what I can tell you. If you continue moving slowly, then you will be defeated. Because the person we are dealing with has authority, power, and everything. So you have nothing that defends you except your speed. You have to move fast as possible so that you attack him unexpectedly. Analysts, I condemn you, I condemn you, I condemn you. You shouldn't, because you are misleading Ugandans. You have following, and people will take it for granted. We will believe in you, which will backslide our nation. Whoever is slow, I'm telling you, I'm leaving you people. It is very right. After all, I started it alone. I didn't even consult. I would have consulted. I want to tell the truth. People of Noop, my followers on Noop, told me to stay at work. At least I defend them when I'm there. But I said no, I cannot remain working. I couldn't make it. So, for you who have just seen me, I want to tell you, you know nothing about us. Those who know us, they know. Very big people in the national platform, they told me, please stop. For you may think it started last month, but those who have been with me, wrong time, I want to tell you, I was in the March Parliament, but undercover. But for you have just seen me, so don't analyze what you don't. Don't mislead Ugandans. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo teyakoma ku kubeera ng'agobwa mu kitongole kino kye yali asaavingira obulungi ennyo era kye yali amaze ebbanga ng'asaavinga, wabula baatandika okumutiisatiisa okusinziira ku ye, era yavaayo n'afulumya obubaka obulaga nti atiisibwa. Kakati wayise akaseera katono era ne kijja finally ne kirabwako olunaku olwaliro ennaku z'omwezi nga 8 mwezi gwa January kikakasiddwa nti Ampe Lawrence agambibwa okuba nti yawambiddwa mu bitundu eby'Eyibanda era gwampuliriza ge mawulire genina okujja mbere nga nkuwa era njagala okutegeeza nti gyatwaliddwa tannaba kubeera nga wategeerekeka wabula nga kitegeerekeseeko akatono ennyo nti emmotoka ezigambibwa okuba eza CMI Chieftaincy of Military Intelligence zigambibwa okuba nti ze zimututte era nga gyatwaliddwa tewannategeerekeka ono nga yakajoyininga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati mu buwambe bwe yeegasse kwabo bannakibiina kya National Unity Platform abawagizi ba foot soldiers abamu nga bakulembeze mu kibiina ababadde bazze bawambibwa era nga kwabo nja kuzaayo emabega okutandikira ebintu bino gye byatandikira okuwamba abantu mu ggwanga erya Uganda tekitandise kati era tekikomye kati. Ebigambo bingi bizze byogerwa, abantu bangi amannya gazze gasomebwa. Bw'oba ojjukira story eya John Bosco Kibalama eyawambibwa mu mwaka eyo gwali gwa 2019. John Bosco Kibalama yawambibwa n'abantu abalala 17, eyo layina apo erika abantu 18 era njabba kusomera. Wabula ku story ya John Bosco Kibalama, Prime Minister w'eggwanga erya Uganda Robinah Nabbanja yavaayo n'alumirizira n'akakasa nti John Bosco Kibalama bamulina era mbu baamukwata yali agenze mu bitundu by'ekiboga musimanya yatta abasirikale n'ebigambo ebirala nga obiwulira mu katambi. Nabbanja teyakoma ku ebyo, bwe yamala okwogera ebyo yategeeza oluvannyuma nga kapuresha kamaze omuyitirirako. Nabbanja yasooka ne yeegana bwe babeerera mu Parliament. Mathias Mpuga we yali akyali leader of opposition n'amubanja John Bosco Kibalama, Nabbanja n'abyegaana. Bwe waayita akabanga katono gye buvuddeko mu mwaka guno oguwedde ogwa 2025 nga gunaatera okufundikirwa, Nabbanja yavaayo n'ategeeza nti John Bosco Kibalama yalina obukakafu nti John Bosco Kibalama ali kavule ku kitebe kya National Unity Platform mbwera ekibiina gye kimukwese n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Nabbanja ebigambo bye yavangayo n'ayogera. Ttiimu eyawambibwa ne John Bosco Kibalama nga ne wetwogera olunaku olwaleero tebaddangamu kulabibwako. Ono nno ye nga ne mukyala we yatuuka n'okufa nga talabye ku bbaawe n'abaana be saawa zino baafuuka nfuuzi. Maama waabwe yafa, taata waabwe yawambibwa, teyaddamu kulabibwako. Ttiimu eno yali y'abantu 18.
kuliko John Bosco Kibalama mwennyini, kuliko John Damulira, kuliko Shafiki Wangolo, kuliko Martin Lukwago, kuliko Michael Semuddu, Musisi Mbowa, Vincent Nalumoso, kuliko Dennis Zimula, kuliko Muhammad Kanatta, kuliko George Katumba, Moses Mbabazi, Yuda Sempijja, Arafati Mugumya, Peter Kirya, Mustafa Muwemba, Hassan Mubiru, Isima Sesazi, wamune Godfrey Kisembo. Kakati niwe tuogerera bano bawambibwa abamu kubbo nga tetunaba kugenda mu kulonda kwa 2021. Tugenze mu kulonda kwa 2026 nga tebadda mu kulabibwako, teri amanyi mayitire gaabwe, teri amanyi waje bali, wabulanga mayitire gaabwe tegamanyiddwa. Ampe Lawrence olowooza ye amayitire ge ganaalabikako era olowooza anaasangibwawa oba oli awo abaagala okumunoonya abantu be bayinza kubanga bagenda kumusangawa. Obwakoleddwa omusirikale waffe w'ekitongole ky'amakomera nga biri ku mukutu gya social media naddala TikTok. Omusirikale waffe namba 17974 Woda Ampe Lawrence nga akolera mu kkomera ly'Engola yayisiza obutambi obuwera nga byayogera tebikwatagana n'enkola y'ekitongole eky'amakomera. Abannayuganda bannange njagala okubakuutira nti twegendereze nangeri ki gye tukozesa emikutu gya social media, kubanga amateeka weegali agalungamya ngeri ki gye tulina mu kukozesa social media. Tugwa mu katego ne weesanga ng'oli mabega wa mitayimu ng'ono gwe nalabye w'e Masaka. Omusajja ono yabuvuddeko yafaayo ne yeekubira enduulu n'agamba ekyamazima okusinziira ku intelligence gye nnina abasajja baagala kumpamba. Kino nno kijja oluvannyuma lw'okubeera nti n'omukutu ogumu ku egyo egy'amawulire gisaasinze okuba egy'amaanyi ogwa BBC News Africa ng'ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa December 2025 baafulumya ekiwandiiko ekinene ennyo ku muvubuka ono amanyiddwa nga Ampe Lawrence era nga kigambibwa oba kirowoozebwa ti ekiwandiiko ekyo kyayongera okumututumula ensi yonna neemanya Ampe Lawrence akola ngaani. Ekigambibwa okuba nti abasajja ne babeera ku bunkenke era awo ne batandika okumulinnya akagere. Bwe yakitegeera najja n'ategeeza bannayuganda nti bannange siri seefu naye munsabire. Omukutu gwa BBC gwawandiika ki? Uganda prison officer sacked for politicking on TikTok. Nti omusirikale w'amakomera mu ggwanga erya Uganda mu kitongole kya Uganda Prisons agobeddwa era ekimugobezza bwe butambi obwo bw'olabye okubeera nti yaddanga ku TikTok n'ayogera amazima agali nga mu kitongole kyeyagenda maaso n'okubanga akolera. A Ugandan prison officer has been sacked for criticizing the government on TikTok in a rare move authorities said amounted to gross indiscipline. Nti empisa oba busibuufu bw'empisa mbu bwali bususse nnyo era nga ze zimu ku nsonga abasajja ze bateeka ku mmeeza ezigambibwa okuba nti ze zaamugobya. Lawrence Ampe had been under investigations over social media posts accusing senior government officials of corruption, human rights abuse and mistreatment of lower ranking prison officers. Lawrence Ampe mbu bamuvunaana oba baatandika okumunoonyerezaako olw'obutambi bwe yatandikanga okuta ku mikutu gye, ku akawunti ze, ku platforms ze, ku mikutu egy'enjawulo naddala ku platform ya TikTok. Era nga kigambibwa nti mu bitambi bwe yatanga yavumiriranga nnyo ba government officials olw'obuli bw'enguzi, okulinyirira eddembe ly'obuntu n'okuyisa obubi ba officers abali ku ddaala erya wansi. Era nga jjukira yatana akatambi akagamba nti stop judging officers of the law with glittering faces. Mu bijjukira ebigambo ebyo akatambi ako kagambibwa okuba nti ke kaasinga okuleeta emberebezi n'okwebuuzisa abakulu ti omuvubuka ono kiki kyagezaako okubeera ng'ategeeza bannayuganda. Uliriza. The standing orders don't allow a public officer to participate in politics, which he is doing even now. Prison spokesperson Frank Abayine told the BBC, saying Ampe was sacked for politicking in the wrong forum. Naye teweerabira wano bakugamba nti amateeka tegakkiriza muntu asaavinga mu kitongole kyonna eky'ebyokwerinda okweyingiza mu nsonga z'ebyobufuzi oba okukola comments zonna ezeekuusa ku nsonga z'ebyobufuzi oba okulaga sayidi gy'awagira oba okukuba kampeyini. Naye ng'emirundi mingi nnyo tuzze tulaba abannamagye naddala nga bano nga bagenda maaso n'okukuba kampeyini. Ennaku z'omwezi zijja kuba 26 January lwe lunaku nze lwe nazaalibwako lwe nina amazaalibwa gange. Naye kaakati ku lunaku olwo nga terunnatuuka nze ebirabo ebyange njagala ekirabo kye muba mundeetera
kwe kubeera nti akalulu ku lunaku luli mukampera omusajja ow'ekikoofiira ku lunaku nga 15 omwezi ogujja ndowooza buli woonosanga akagundi aka bbaasi akabaniro ka bbaasi ku lunaku n'olunaku lonna olunaba luddako atisita okola otya naye ng'ensonga enkulu yamuze ekikoofiira mumumperanga akalulu. Era bannamagye bangi nnyo nga balina mu yunifoomu y'amagye, bali mu yunifoomu za poliisi n'ebitongole by'okwerinda nga bo bagenda maaso n'okulaga sayidi era batuuka n'okusaba akalulu ka Jeno Yoweri Kaguta Museveni wabula bo nga tebakwatwako. Kakati Ampe Lawrence ye olw'okwogera obwogezi teyakuba campaign wabula yayogera bwogezi nti bannange ekiri mu prisons oba ekiri mu bitongole bye tukolera ekyamazima waliyo obutali bwenkanya b'ofiisa abawansi batuyisa bubi n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. People are rotting. Officers' children are not going beyond senior 4. Maybe you are telling me you are employing people to employ their children on the same level. I think it is not bad to have 3. You have planned well. Wakati wano bakugamba nti ye baamugoba oluvannyuma lw'okubeera nti yali akuba campaign oba yeenyigiranga mu nsonga ez'ebyobufuzi ng'ayita ku mikutu gye egy'enjawulo naddala omukutu ogwa TikTok. Kakati wano bakugambira nti bo gy'emu ku nsonga ezaamugobya. Kakati we twogerera ebyo nga byakabaawo waayita akabanga katono ne batandika omulinnya akagere okusinziira ku ye era n'avaayo n'ategeeza ensi nti bannange waliwo abanninnya akagere era essaawa yonna nyinza okufuna obuzibu bwe simanyi n'ategeeza bannayuganda. Kakati we twogerera ki ekigenda mu maaso. Ampe Lawrence yamaze ogenda maaso n'okuba ng'awambibwa ekifo gye yatwaliddwa tekinnaba kuba nga kimanyika yongera omusabira naddala gwe munnankyukakyuka awuliriza ensonga zibeere nga zitambula. Nkugambye waliwo ttiimu nnyingi ez'abannankyukakyuka abawambiddwa abamu nga babuziddwawo bubuzibwa oluvannyuma ne balabikako mu makooti ku misango emijingiriro oba emijweteke. We tutuukidde mu January ennaku z'omwezi 8, 2026 nga kigambibwa okuba nti bannakibiina kya National Unity Platform abawagizi abakulembeze ba full soldiers na bonna bawerera ddala 405 we twogerera nga mulimu ne kibayita high profile leaders nga bali under detention mu ggwanga erya Uganda mu makomera ag'enjawulo era nga kigambibwa nti bakwatiddwa ku misango egyekuusa ku nsonga z'ebyobufuzi. Prominent NUP leaders abamu ku balina ku figures ez'amaanyi oba abamanyiddwako abasinga obungi bali luzira era nga mu bano mulimu Alex Waiswa Mufumbiro. Ono nga deputy spokesperson w'ekibiina kya NUP era nga Alex Waiswa Mufumbiro yabadde yeesimbyewo candidate ayagala okubeera omubaka wa parliament akiikirira Nakawa East baamunominati ng'ali mu kkomera era nga bail ruling ye kigambibwa okuba baamusindise adde yeeruzira addemu akomewo ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini ogwa January omwaka 2026. Ennaku z'omwezi 22 ze bakugamba okulonda kujja kuba kuwedde nga tutegedde oba Waiswa Mufumbiro ayiseemu oba tayiseemu. Kakati bakugambye ajja kukomezebwawo ennaku z'omwezi 22 omwezi ugenda kuba gwa January omwaka guno gwennyini ogwa 2026. Edward Sebuufu oba mujigwe manyinga edi mutwe ne tiimu yonna. Dorine Kaija ono yali principal wa NUP School of Leadership. Akirewo Kivumbi ono nga key member mu security team y'ekibiina kya National Unity Platform. Sauda Madada oyo mumanyi bulungi nnyo bakugamba nti party supporter and mobilizer. Tasi Calvin abangi bamanyi nga Bobby Giant ono naye party supporter ate nga ali ku team ey'ebyokwerinda. Olivia Lutaya oyo gwe walabye mu katambi oyo ye simanyi baba muyinako na busungu jjukira yali omu ku tiimu ziri ezizze zaakwatibwa. Olivia Lutaya yakwatibwa n'amala emyaka 4 n'okusoba ng'ali mabega wa mitayimbwa wabula bwe yavaayo oluvannyuma lw'okuba kye bayita presidential pardon mu Jeno Yoweri Kaguta Museveni yali abasonyiye wabula Olivia Lutaya bwe yavaayo yagenda maaso n'okutegeeza nti
nze nina kyenzikiririzaamu era sisobola kubeera nga nkivaamu. Waliwo abasibe nga nabo nabo foot soldiers abakwatibwa mu bitundu by'Embalala. His Excellency bwe yali ayogera ebwizibwera nga n'olunaku olwaleero gy'agenze, kigambibwa okuba abo basukka mu 36 baakwatibwa nga 7 mwezi gwali gwa 11 omwaka 2025. Bwe twogerera bakyali mabega wa Mitayimbwa era bagenda kukomezebwawo mu kkooti Embalala ennaku z'omwezi 12 omwezi gwa January omwaka guno gwennyini. Nzoza tujja kuba tubulayo ennaku ntono nnyo tugende mu kulonda. Waliwo abakulembeze bayita Elgon Region Leaders January 2026 mu bitundu by'Embale. Franka Semugezi Technical Officer, Asumani wa Makuyu Mbale City Chairperson ne Wandega Osama Youth Councillor Aspirant ono yesimbyewo ku kansala w'abavubuka. Wetwogerera mu bitundu bya Eastern Uganda bali mabega wa Mitayimbwa ku misango egitategerekeka. Kuno kuliko Edwin Serunkuuma oba Eddie King Kabejja, Sharifu Lukenge, Yasini Nyanzi ne Tone Kawesi. Bano nabo bakugamba bali mabega wa Mitayimbwa. Kuba nno kwe kugattiddwa Ampe Lawrence. Kati ne bakugamba wali long term prisoners wakati w'omwenda ne 15 bakyali mabega wa Mitayimbwa. Bano nno nga baleetebwayo balirirwe mu makooti okubeera nga bawozesebwa oba okusaba okweyimirirwa. Nga ku bano kuliko Yasini Sekitoleko abangi bwe mumanyi nga Machete, kuliko Joseph Muwonge, kuliko Abdalla Kintu, kuliko Umaru Emakato, kuliko Musa Kavuma n'abalala nga bozzenga obawulira bwe tuzzenga tubakugamba. Bwe tugattagatta wano okusinza ku statistics gwampulira ku mukuto gwa Red Zone TV, kigambibwa nti abasibe okuli ba foot soldiers, okuli abawagizi, okuli aba security, okuli abakulembeze mu kibiina kya NUP bawerera ddala 450. Bano nno nga bali scattered mu makomera ag'enjawulo. Tugenda mu kulonda nga abavubuka b'ekibiina kya NUP abasukka mu 450 bali mabega wa Mitayimbwa. Era ng'egimu ku misango gye bateekebwako gigambibwa okuba nti gifaanagana, ate gigambibwa okuba nti mijweteke. Kuliko kye bayita inciting violence, bakuma abantu bakuma omuliro mu bantu. Kuliko unlawful assembly eri parade gye baakola ng'ennaku z'omwezi 12 mwezi ogwokubiri 2025 nga baselebrating amazaalibwa aga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kuliko conducting prohibited military drills ezo mwebyo byakola ebyokola duyiro. Kuliko processions oba possession of military stores mbwa abamu bagambibwa okuba nti babasanganga n'ebikozesebwa n'ebyambalo ebyefaananyiriza eby'amagye. Kuliko abamu abagambibwa okuba nti bakwatibwa nga bakola processions naddala mu campaign mu bifo ebitakkirizibwamu mu budde obutakkirizibwamu election impact. Era nga kigambibwa okuba nti bano bagenda kuteeka obanga ababakutte ebitongole by'amagye ebitongole by'okwerinda ebibalina, kigambibwa okuba nti ezimu ku nsonga lwaki babakwata oba kyabadeteirinze mubagezeeko okunafuya n'okuteeka obunkenke mu nkambi eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu oba oliawo ekitagenda kubeera nga kikkirizibwa. Bano nno si be basembayo. Ampe Lawrence nga bamaze okuba nga bamuwamba oba nga amaze okuba nga awambibwa nga bwe kigambibwa mu bitundu by'Eyibanda. Waliwo omu ku bakungu amanyiddwa nga Charles Bukenya Muvawala, mumumanyi bulungi nnyo, omusajja oyo gwe nkuteeredde awo. Ono nga ye Vice President wa Uganda North American Association UNAA mu ggwanga erya America, ate nga muwagizi ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Ono yakwatibwa n'atwalibwa e Luzira mu mwezi gwali gwa December omwaka 2025 oguwedde. Charles Bukenya Muvawala we twogerera olunaku olwalira abadde akomezeddwawo mu kkooti, ono naye awulira okweyimirirwa kwe mujjukira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agenda ewankulukuku yayitirako e Bulange Mmengo. Omusajja ono yalabwako ng'ali mu kkanzu, yali akwata akatambi ng'ali mu mmotoka ye. Omusajja w'amagye nabba n'anyakula essimu ye. Mukubeera tuliko gwe tulabye ng'abasirikale baliko kye bamunyakulako mu mmotoka. Bagezezaako okugoberera tulabe ku muwalaawala n'ebiddiridde tetubirinze. Bwe yamala okunyakula essimu, Muvawala ono yafuluma mu mmotoka agenda abanja essimu ye. Kakati awo abasajja baakwata mukwate ne bamubuzaawo. Kigambibwa okuba nti oluvannyuma lw'okumubuzaawo baatuuka ne bategeera nti omuntu gwe babuzizzaawo musajja wa NUP nnyo, era njagala okutegeeza
omusajja teyaddamu kulabikako. Oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo n'ayogera ku nsonga eno baamuleeta ne babaako emisango gye bamuteekako. Yakwatibwa nga 15 Desemba 2025 mu bitundu by'e Rubaga mu kibuga Kampala. Ne bamuteekako omusango gwa computer misuse. Mbu yali alikodinga ekintu ekitakkirizibwa. Mbu yali alikodinga abasirikale. Computer misuse era nga bagamba mbu allegedly filming and photographing security personnel, police and UPDF without permission. Mbu yakubanga ebifaananyi n'okulikodinga ab'amagye n'abapoliisi nga tebamukkiriza ebifaananyi ebyo n'abisheyalinga. Era nga kigambibwa okuba okusinziira ku baaliwo Charles Muvawala yali alikodinga operation yali egenda mu maaso. Mujjukira ekyaliwo, mujjukira ekyo kye mbagambye. Kakati we yali abirikodinga abasajja yamunyakulako essimu naye nga kigambibwa okuba nti ekigendererwa kirabika kyali kyakutwala ssimu. Kakati uliza omusango baamulimandinga e Luzira nga 17 Desemba 2025 era omulundi gwe yalabikako mu kkooti zaali nga 23 mwezi gwa Desemba 2025 era oluvannyuma lw'okulabikako mu kkooti ne bamuzaayo ne bamuwa olunaku era olunaku oluvaayo baalumuwadde njagala okutegeeza gwampuliriza nti January nga 23 era nga tumaze okulonda ono naye lwagenda okuddizibwa mu kkooti teweerabira wayiswa mu ffumbiro bakugambye January nga 22 kale ate wano ne bakugamba Charles Muvawala ate ye January nga 23 bonna ng'okulonda kuwedde lwagenda okukomezebwawo mu kkooti. Ampe Lawrence abadde omukozi mu kitongole ky'amakomera Uganda Prisons bwe twogerera kigambibwa okuba nti awambiddwa. Olowooza ye agenda kulabikako ddi ebyo ebigenda kuggwerawa n'ensonga endala ezifaanana bwe zityo. Mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Omuvubuka ono nga tannawambibwa yabuvuddeko yasooka ku complayininga n'ategeeza bannayuganda nti bannanga obulamu bwange buli mu matigga. Era yakwata ekiwandiiko n'akiteeka ku mikutu gye egy'enjawulo okugezaako okunotifyinga bannayuganda. Era gwampuliriza njagala okusomera ekiwandiiko kino n'omukutu gwa Chimp Reports nga bwe ntera okugamba gwavaayo nagwo ne gukonfaminga bino nga obiwulira ku mukutu gwa Red Zone TV. Wulira bwe bagamba. Ampe Lawrence yavaayo n'afuluma ekiwandiiko zaali ngenda kusomeza 21 mwezi gwa Desemba 2025 ne bagamba batya former Uganda Prison Service UPS officer Lawrence Ampe, who was dismissed from service earlier this week, has expressed fear for his personal safety, claiming that his life is at risk following his removal from the force. Nti abadde omukozi mu kitongole ky'amakomera ategeezezza ensi ng'obulamu bwe buli mu matigga. Era agamba nti waliwo abamugoberera oluvannyuma lw'okubeera nti baamujja mu kitongole ate batandise okumulinnya akagere era essaawa yonna yandibanga tali safe. Ampe was dismissed for engaging in partisan politics after using his social media platforms to openly support the opposition National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, popularly known as Bobi Wine. Nti Ampe baamugoba nga bamulanga okubeera nti yeetaba mu byobufuzi eby'okubeera ne Saidi era mbu yalaga nga bwawagira ekibiina kya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu in several posts. He accused the senior government officials of corruption, human rights abuses and mistreatment of lower ranking of prison officers. Mu butambi obw'enjawulo nga bwe mbukulaze era nga bw'obuwulira. Yavangayo emirundi mingi nnyo n'avumirira obuli bw'enguzi obugenda mu maaso mu bakungu naddala mu bitongole by'okwerinda. N'avumirira okulinyirira eddembe ly'obuntu naddala mu bitongole by'okwerinda. N'avumirira okuyisa obubi oba okutulugunya oba okulengezza ba-officers naddala bali ku ranka eza wansi. Kakati oluvannyuma lw'okumugoba kigambibwa okuba nti yagenda mu disitulikiti y'e Ngora n'ajoyininga campaign raale eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna ku lunaku olwaddako omukulu ono yagamba nti atidde bandibanga bagenda kumuwamba. On Sunday, Ampe said he feared possible abduction or harm, citing what she described as repression against dissenting voices. Uliya bwe yawandiika ku mukutu gwe ogwa X oba Twitter yagamba bw'ati: as a result of my recent dismissal from the Uganda Prison Services for speaking out against corruption and human rights abuses, my life is at risk. Nti oluvannyuma lw'okuvaayo n'enjogeranga ku ebyo bigenda mu maaso era oluvannyuma lw'okuba nti nagobebwa mu kitongole kya Uganda Prison Service, ekitongole ky'amakomera, nga njogera ku ebyo bitagenda bulungi nnyo n'ebikolobera ebigenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa naddala abakulu mu byokwerinda naddala mu kitongole kino. Wulira wano nti obulamu bwange buli mu katyabaga. Dictatorial forces may seek to silence me through abduction or worse. Nti abasajja bamusibira mu bbwa n'amagye gaabwe n'ab'ebyokwerinda abaabwe bayinza okwagala okumpamba ng'akakolyako okwagala okunsirisa era nga bayita mu kumpamba oba okuntulugunya oba okukola ekisingako awo.
and I am in urgent need of support to ensure my safety and security. Era nagamba bannange bannayuganda bannange ndi mu bwetaavu obw'obuyambi obwembagirawo okulaba nga mbeera safe oboolyawo n'ebyokwerinda byange. Bw'atyo bwe yapostinga ku mukutu gwe ogwa X. Era n'agattako, he added that due to these fears, he has been forced to abandon his home and livelihood in order to stay safe. Nti olw'okutiisibwatiisibwa okwo yawalirizibwa bambi n'ava n'ewaka we yali asula era we yali awangalidde ebbanga n'anoonya ewantu olala wayinza okugira ng'abeera asobole okuba ng'abeera safe. Era n'awunzika ng'agamba, I fully endorse the National Unity Platform's Break Silence weekly campaign program aimed at bringing about positive change in Uganda. AMPE wrote, adding that the message of a new Uganda now resonates with Uganda seeking justice, equality and freedom. Ngagamba nti era wadde bayinza okumpamba wadde bayinza okunkola kyonna kye bankoze wabula ngezaako okwendoosinga ekibiina kya National Unity Platform ne poliisi yaakyo ba campaign program yaakyo ey'okugyawo breaking silence, ey'okugyawo akasirikiriro, ey'okulwanyisa ebikolwa ebibi, ey'okulwanirira eddembe n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati gwampuliriza oyo ye AMPE Lawrence nga yeegasse ku abo wenjogerera abamaze okubeera nga bali mabega wa mitayimbwa abazze bawambibwa. Kakati naye kigambibwa okuba nti yawambiddwa okusinziira ku reports ze tufuna okuva mu bitundu by'Eyibanda, kubanga wano batugambye nti abduction alert. AMPE Lawrence was abducted this morning from Ibanda district. Tukyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku ggulire lino era gye tunaakuuma okubanga tufuna updates ez'enjawulo. Sigala ku mikutu gyaffe, sigala ku mukutu gwa Red TV, byonna tugenda kuba tubikutuusako. Kanzije tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates ezigenda okubanga ziddako. Sigala ng'ogoberera, genda mu comment section teekamu obubaka bwo obw'enjawulo nga bwe nakugambye nti nja kuyitaayitako mu bubaka obwo. Kakati kkiriza mbitayiteko mu bubaka wano butono nnyo eddakiika ng'emu bbiri tubeere nga tutambula bwe tutyo bwe tukola mukutu gwa Red TV. Naddala gwe atannaba kubanga osubscribe nga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko, akwate kaleka notification tutambule. Abataddeko obubaka bubadde batono nnyo ku mawulire ge tusembeyo okubanga tubawa. Ono bamuyise Ssennyingi Henry we bali kubanga ogoberera omukutu ogwa Red TV. Ono bamuyise Babura Mukasa naye bali kubanga obeerako ku mukutu ogwa Red TV. Harriet Kisaache naga the great of Lord is sufficient sigitegedde naye bali kubanga ogoberera. Damali Suubi nga bulijjo we bali kubanga ogoberera mwannyina ze Damali Suubi abooli nabo bandabire. Amadina Nabukenya we bali kubanga kwoli message etuuse nagamba alhamdulillah. Frank Big Deal nawe bali kubanga kwoli obubaka bumaze okubanga butuuka ku mukutu ogwa Red TV. Tuwuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako. Sebabulidde Patrick nze nkuweereza mukutu gwa Red TV. Tuwuliziganye mu updates eziddako